Yes, banitiza akadde kano mwasibye mutya mwena ba following Vaali TV UG nembeebazo nembagamba nti kyemukola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga kale bagita Vaali TV UG. Waliwo omuto akubiddwa ku ssomero era ng'alabadde student ku ssomero erimu alisangibwa mu bitundu by'e Namuŋŋona. Omuyizi ono bamuyita ani eyamukubye bamuyita Teacher Jane ng'asomesa ku Raise Up a Child Nursery and Primary School wali Namuŋŋona. Yakakanye ku mwana n'amukuba era ng'ono emaze okuba ng'akwatibwa poliisi, wabula bagamba nti yakubye omwana ono kyokka n'essomero ligaanye okumujjanjaba. Omwana omukono gwamenyese. Ebisesinga oba okoze risaaki bagamba mbu eggumba ly'omukono liba ggumu nnyo n'okusinga ery'okugulu. Ebisesinga omuntu okumenyeka omukono completely, ebisesinga oluusi oba oyisiddwa bubi nnyo 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 kuba eggumba ly'omukono liba ggumu nnyo nga bw'okiwulira. Ebisesinga oyinza ofunamuko ka dislocation akatonotono naye ate nga lirikira ndozi olengera awo kaaka akafaananyi akasikaani ndozi okalengera akafaananyi keeka kafaananyi. Omuyizi bamuyita Abudu endoza Mwanje Abudu Swaburu ye muyizi eyakubiddwa obubi ennyo asomera ku Raise Up a Child Nursery and Primary School wali mu Namuŋŋona ku Luyinja. Abantu abamanyi Namuŋŋona Nansana Kasubi esaliza okubanga ova Nansana oba odda Namuŋŋona n'olyokadde Kasubi ng'ova mu bitundu by'e Wakiso Hoima Road ng'oyolekera mu Kampala. Kakati no munnange byebiriwo akadde kano omusomesa gyawunyidda essomero ligambe nedda tetujja kumujjanjaba tebitukwatako. Poliisi ebagambye no mujja kumujjanjaba musaaga kuba omwana omukono gwayisiddwa obi nenkwadde bagamba eggumba ly'omukono teritera kumenyeka naye omwana yayisiddwa bubi. Kivula abagamba essomero poliisi ebagambye omwana mulina okumujjanjaba oba mwagala oba temwagala mulina okumujjanjaba ku kibuli, mulina okumujjanjaba ku kibuli. Poliisi etabuse egamba nti mujja kumujjanjaba. Lutalo lwa ssomero na poliisi ssomero ligamba tujja kumujjanjaba, poliisi bagamba mujja kumujjanjaba oba si essomero tugenda kuliggala. Essomero tugenda kuliggala. Jjukira omusomesa ye bamuyina, maama w'omwana yazze dda n'agamba nti bannange omwana wange mwagala ajjanjabiddwa. Ebisesinga oluusi abantu abagenda ku mirimu gyabwe nga balina obusungu aba n'obusungu waka n'agala ate obutwale ku mulimu. Bw'oba n'obusungu buleke wabweru nga tunaba kuyingira gy'okolera. Bwekuba ku ssomero buleke ku geeti. Ebisesinga abasinga obusungu bwe babutwala ku masomero ne babumalira ku baana. Abamu siba ku masomero bukabuka ne mu bizinesi ez'enjawulo. Osogera mu supermarket ogula ebintu kugamba n'ogera n'obako kiweebuuza ku baana nabakashi abatuba ewasooka n'akuddamu mu ngeri tategeereka n'ogamba oli ali kuki. Abamu oluusi baba n'obusungu bwabwe waka nayagala buyite ku mirimu. N'omusaba eki n'omugala kino kimu kina nonyola naawe olabe oba gyekiri goma n'akuddamu mu ngeri etategeerekeka ey'obusungusungu. Omulala alina tali mu mmuudu baba n'ebisungusungu ewaka ne babireeta ku mirimu. Bangi nnyo, si basomesa, si ba ku maduuka, si ba supamaketi, si ba banka. N'ababbanka abo balina emizeejo, balina emizeejo. Bambi osanga olinga obusungu yabuggye waka. Oluusi ogenze ku banki nga ssente omwebuuzaako n'akudda mu nzira mu etategeereka n'ogamba otaali kuki. Abantu abasinga ebisesinga mwagala mulimu gw'okutambulira bulungi obusungu buleke waka. Bwaba mwafunyemu obusungu waka oba nebbaawo oba naani birekeyo waka. Byesomero ojja kukola ensobe ku mulimu. Kati nga bana abasomesa oluusi ababeera n'abaana jjukira oluusi mubamu okugunjula abaana ojja kuba omwana w'abandi omutte bajja kusiba mayisa
naye nga owavudde n'ogusungu gwe wagula esaawa ku mulimu osomesa abaana okimanyi balina eddala olina okwekontrolinga. obwana bunyiiza okakanda oluusi okakubye n'okatta, obwo buba butemu, bagenda kukusiba amayisa. naye nga just kyali simple, just kukontrolinga just busungu bwo simple. kituufu wavuddeyo onyiize, baakunyiiziza, but gyogenda okukola tebibakwatako, ku mulimu tebibakwatako, busungu bwo buleke eyo. Ekisungu kyo kireke ewaka. bw'onaaba ozzeeyo ng'oddamu okiteekawo ekisungu kyo nga kikomawo, kireke ku geeti. bw'onaaba ofuluma geeti oddemu ogende nakyo ewaka. bw'onaaba okomayo era kireke ku geeti. bw'onaaba era ofulumye ng'onnyuse okitwale ogende nakyo, ojakisanga ku geeti ogende nakyo ekisungu kyo, ekisunguyira. akati no munnange gyawonyedde omusomesa yagezaako kwagala okukuba omwana okumumenya omukono. yabuzeeko nakatono okugumenya kubanga weetegereza akafaananyi kane ndowooza olengera egumba muno makkati wanene wano yamukubye bubi nnyo lengera ggwe. ate nga bagamba eggumba ly'omukono liba ggumu, naye yamukubye bubi nnyo omwana. ndowooza omulengera munnange yoyo omuto amanyikiddwa nga Mwanje Abudunduza Swaibu. Mwanje Abudu Swaibu ziti labye nga lyerinnya eriri kafaananyi akasikaani. naye nga bambi kibi nnyo ku sayidi eyo. bagita Faadi TV George musabasukabinga ate munyige ne kale abantu mwina mu controlling obusungu ku mulimu yonna gy'okolera, si banka, si dduuka, si ddwaliro, si masomero, yonna. ate naddala ebintu nga biri public nga kugamba nga bireeta buli muntu. bayitawo emirimu gyonna gireeta buli muntu. abantu ng'oluusi okukola ku bantu bangi nnyo okwegendereza. banka, masomero, malwaliro. ate wali amalwaliro ne bana ekiri malwaliro ne kikambwe ekiri mu malwaliro nakyo kikambwe baaba. naye nga bitambula akadde kale musubscribinge ate munyige kale bagiyita Faadi TV. nkugamba nti comment section bweri awo, so kwatera olwaka mu comment section ate osigale nga ogifollowinga. abali mu ggwanga erya Iraq mbatomeddeko Qatar, Saudi Arabia, Oman. bagamba nti kyemwakola kyamanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale. munabye ebyabaddewo, naye omusomesa ye gyawunyidde poliisi egamba omutajanjaba mwana ono tugenda kuggala essomero eryo. balitesemanga lwezaapu walina muŋona ku luyi